abaseza abatiguka kuno ngamba kamba swami lero mbakwate nabo bakijje umanyi nze siti ya musezi siti ya musezi mbadde ngamba nti obajja ajje nyambalegane naye bukanzu omulagero ndi muzibu omulembe gw'amini amazima kwaliko abasajja abazira ng'abatwala abakyala mu ggulu nyaba amazima sitaani yali Executive Media. Focus, innovate, succeed. Lindako nkyayambala nenge njala ennuma Lia Shamyu Manja lyerinnya lyange neddira mutima omuyanja njagala okutumirako ku ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda nti yeddira mutima sisuubira nti ddamula yakugita kati ate era bw'agita ow'omutima omulala agikwate naffe gasa twagikwatako ab'emmamba muliddamu twaliwo oli ku Executive Media subscribinga likinga tuli wano tukola naye bandeetedde mulamu wange omulabyeko mulabye tulina omugole naye kibi okola ki mulamu alina kujjaka eno gye tukolera ffe ensi twagivaako ensi tugiddako tulika nze njala nkubuulize nga lwaki ndeeta omulamu ku mulimu akoze ekintu ekisingayo kuba ekibi badde bakatulaga mulamu kigambo novaamu eggambo eki onswaziza n'okataga naawe kasita onswaziza olina yomokodde wano mbadde neerabidde nze mwetondedde nagenda mwetondedde si bwe tewetera okukola naye tusima tuse ganda waffe mukuume byonna ebisoba guma kino kyoyingidde kiringa kiyungu ogenze kufumba omukka ne bwe gweyongera ogumiramu muli tokifulumanga bw'ogifuluma tukuba ggwe eno famire ekuba teba mu buliifi nze nkyabaddeko lwakuba otusema nga waliwo agatalinda neŋŋamba kansooke ekkoleko njagala okwebaza aba Babos Beauty abamu ku basponsors baffe abatuteekamu ssente bakola ku nsusu ziri nakyo bali awo ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106 bakugamba nti gwe atayagala kweruka ate ng'oyagala kusigala ng'olabika bulungi beera ng'ate okozesa ebizigo byabwe eba Babos Beauty bayina ka anti-pimple bayina ka vitamin C brightening bayina ka hair growth oil bayina ebintu bingi nnyo so beera ng'ate obanoonyako ali ka rentals asangibwa Boston Massachusetts apangisa mmotoka kati gwe wenna ali mu America oyina mukolo oyina family day out beera ng'ate omunoonyako ali ka rentals akwa emmotoka zonna eza luxury weeziri Mimi's Glamour be banyambaza obukaaya weebuli dresses ennungi top dresses ennungi two pieces ennungi hijabs ate obukaaya basuubuza busuubuze ebbeeyi akakaaya kowalabako ne bagamba ka mitwalo 15 ku Mimi's Glamour ogenda kasangayo ka mitwalo 5 oba 3 so wali basuubuza ate obukaaya bonna okuva mu nsi ez'enjawulo okuli Turkey okuli Egypt okuli Dubai okuli Bali ne Thailand ne Iran Iran ojja kugireka ekiri nti sigwa atundayo badde mayinza embusuubula embukulete bwa Iran ojja kukireka bw'oba tofuddeeyo kale so ndi wano eno ne Sunny olunaku olwaleero tukyalina ebibuuzo bingi nnyo ansa zikyali ntono ddala kansuubire nti abantu abalabye programu yange ne muzeeyi Kagatto ng'ayogera ku incident ya Joram kosa n'ebiri ku Nsambya Hospital kosa Alien Skin don't be emotional just wuliriza otegeere bw'omala okutegeera olondemu ky'osobola okubanga otwala amagezi go kye gasobola okukontaininga kyotasobola kukontaininga kireke saagala ofuuke mugezi nnyo kuyita waati ofuuka omusiru bw'otunuulira embeera girabe ng'embeera ya Hajati ne Haji bantu bangi bavaire boogera ebintu bye batamanyi ate ekirala ebibuuzo bibeera bingi naye nga answers ntono nnyo ketwagirwa social media eno buli omu ajja n'atuwa kike n'atuwa kike omukulu Sano ono muntu wa Fangoni nnyo
Neŋŋamba katunoonyeyo ku muntu wa Fangoni asobola otubuulira ku kiki ekyaliwo. Social media bampa ekitiibwa ekya vice president. Gwe vice president mu Fangoni Forest. Essaawa zino toli kudduka Atya baŋŋambye abaana abasinga ku Fangoni babanoonya. twakuyise kwepima twepimyemu. Mwadduse Twepimyemu bwe bibi si kudduka omuntu omusanga adduka kwebeereramu njogera ennyangu. kiki mwakola kirwaki mwebeereramu? Anti bagambye ababadde abasinze olabikira mu Butambi wamu n'abantu abalabikidde ennyo mu Butambi nga balina ekibanda bagenda kukwatibwa. Babanoonya. Wagenda ku ddwaliro? Saagenda. Okay. Kakati nze kyenjagala otulambulule. Nayogeddeko ne Frank Antambi, nayogeddeko ne mu Sudaani, bino wammanga. Njagala nnyo okumanya ki ekyaliwo. Emmotoka yamukuba, waliwo eyamutomera, waliwo leero n'abaŋŋambye nti yasooka kukubibwa. Kuba baŋŋambye nti ku Fangoni waliwo protocol eriwo kati gwe abaŋŋamba. Fangoni mulina protocol nti mukubamuuko ku bantu ku makya. Discipline. Kisinzira wakoze eki. Bw'oba olina embeera gy'obadde oyolesezza. Basobola okudisciplininga. Kisinzira wakoze eki. Tebasobola bava mu bbanga ne bakibaawo. Okay. So incident ya Joram eri etya? Njagala sooka kusindika buno obubaka eri omukulu omu. Badde muwa ekitiibwa era nga mugoberera nnyo. Naye ebintu ebisinga badde ajja nga akola research. Naye agenze n'abuukira etokota ne mwewuunya. Penge yagenze n'ayogera ebintu eby'ekisiru. Omanya alina bintu waliwo watula mu kamera ye n'akola ebintu ng'akutta akagiraasi ako. Nakizudde si y'abaayogera. Osegiira. Tosobola kujja n'okwata ka vidiyo abantu abamu ke babuukidde nga bagamba mbu Alien afukamiza omusawo. Mu eyo vidiyo teyalinamu. Kuba ye yalina bweru wa ddwaliro. Ng'alindidde bweru. Osegiira nga bw'onaagamba bw'onaasindika abantu bo. Nze njagala mudde ne kino. Yabasindika badde na ki? Osegiira alina bye yabatumye balabe. Kuba bali baagala kumanya omuntu waabwe afudde ki. Osegiira. Naye omuntu n'apostinga akatambi n'akwogererako ebigambo bikumpi ssaawa 2 mbw Alien okwata tyo omusawo n'omufukamiza okwata tyo omusawo n'omukuba ngene mu katambi taliimu. Kati gwe ki ekikulumye? Penge byayogedde bya kisiru byonna. Era kati sikyamubalamu n'amagezi mu ssiru. Penge? Obazza omuliro aguze tuleppuke. Omanya abantu kati bakuze. Bw'okula ekintu sooka okiveemukko. Sane weesize eki muganda wange. Siya. Ati kati kagambeyo ekintu kimu enkuba egenda ekyuka. Enkuba bweba wakubira mu nkuba eri enkadde kati tukyusaamukko kati tulina enkuba empya. Ate kisinzira buli mwaka gukuba gwa kyagwo. Osegiira. Kati nze neewunyiza nnyo Penge oyo mbadde mmugoberera. Osegiira. Ne n'ovaayo n'okwata akatambi n'okogereramu eby'ekisiru. Sooka okuba amasimu nga bulijjo bw'okola research. Ate kati yayiga ekintu kati bw'akuba ekintu ne kimuddiza backfire nga yeerupinga ku Rasta. Kati ali kumpi kola vidiyo nga awana Rasta. Afune ku majje ga Bebe Cool gamulwanireko luno olutalo. Ne tukusuubiza ffenna yonna tugwayo. Kola research oyogera ebintu by'oyinako bwino. Osegiira nga bwakubanga amasimu n'obuuza kye kiri ku ground ne bakunnyonnyola ne kuno yabakubirangako amasimu ku Fangoni. Ate information yagijjawa. Information yagijjawa gy'ayogera. Yanyizizzaamu awo. Okay. Jerome yafa ki? Jerome abadde driver wa ku Fangoni nga ebisa ebisinga yatwala abana ku ssomero. Ku olwo omanyi ku Fangoni waliwo emmotoka nnyingi. Jerome kyayaga emmotoka ya mani ebadde mutawaanya. Kitegeera. Kati emmotoka eyali ojjukira emmotoka patrol eyo eteravugibwa mukulu. Kati Jerome obudde bwatuuka nga alina otwala ki? Abaana. Kirabika omanyi buli muntu apaakinga emmotoka ye mu ngeri ey'enjawulo ezo za mmanyo. Kati bwe yalinnyamu oba yalinnya atya n'ajaba ng'edda ki? Bino byogera ani yabikunyumiriza? Tewali yabinnyumiriza. Tewali yabinyumiriza. Teseetaaga kunnyumiriza kintu. Ku Fangoni. Bwe kyatuukawo, incident bwe yatuukawo, wategeera. batukubira amasimu ne batuyita. Kitegeera. Ne tutuukawo. Bwe yalinnyamu? Emmotoka bwe yagirinnyamu. Omanyi bw'otuula mu kintu oba ne pressure. Kitegeera. Kati ekyasooka omujjira mu mutwe kusooka funa oba kijinji. Ng'ebadde kyafuna kijinji ebadde ki? Anti yagikuba. Jjukira emmotoka za mani ozimanyi si ze za automatic. Ye emmotoka bagipakingiramu baggiya.
oshigira daddala emotoka eri awo mu kikomera eyo nyini patrol gye tuwogerako bwe yali nnyambwa jukire kati simayi bwe nyaza kikunnyonnyola nyonnyola bajja tegeera emotoka ya manyo ebiseera ebisinga etawanya nnyo abantu oshigira aye abasinga baali tebakimanyi nti takola ki tagimanyi bulungi jukira waliwo akagulu mu bwe kati emotoka eyo oba ogijja osooka kugulawo geeti zonna oshigira kati bwe yali nnyagenda olaba emotoka eddala vansi jukira ekintu ekisooka okugira mu butwe kyokola n'abuuka mu motoka n'anoonya kintu kyonna kyasobola okizikayo we yamusanga oshigira mu kumusanga n'emutwala n'emunyigira ku kisenge abadduukiriza mbayi kufa ngo ndikubeerako abadduukiriza baasooka okujja bajjawo ye ne basooka ne bamuddusa mu ddwaliro simba wakati Frank Antambi yaŋŋambye ebigambo bino Julio yaddusa Jeramo mu ddwaliro anti ugambye abadduukiriza ku Fangoni bategeera baawulira kivuga baakola batya maybe waliwo ne kamera ku Fangoni by the way waliwo kamera tetwamenyana nnyo kamera zikwata awe wabweru zikwata okuva eri waggulu ku main mubadduukirira bano kati gweri wa Fangoni mubadduukirira abafangoni olowooza ani okuba oŋŋambye teweetaaga nakukubira kuba mujja kuliko Kadeyi kuliko Sikiribenge baani abaatwala omulwadde mu kuliko Kadeyi Kadeyi teyagenda kuliko Sikiribenge kuliko Julio kuliko Mudogo balinga batano abaatwala mu ddwaliro weebale nnyo waliwo Vibe Life kuliko Busendi yabadde akyazizza omu ku bafangoni n'agamba nti ngiriraako awo ku gundi eyo n'agamba nti mu bantu abaatwala omulwadde mu bantu abaatwala omulwadde tekwaliko Julio ate mu ngundi ezasooka mukeberera awo erinnya ali gwe bakyaziza nkeberera awo erinnya bamukyaziza bamaze okugira kibanda okola ki bamukyaziza jjo nga kibanda amaze okugenda eruzira kati dde ekirala waliwo information abaana gye batandise okujja mu bye boogera okitegeera akageri kibanda ye bwe bamutaddeko omusango omulala kati guno ate omusango gw'ensambya gwe guliko ani Julio kati ebimu tubyogera tukola ki era sijja nenya mwana ina gwe bajjako information nayogera kirala n'agamba nti Julio teyali kuba kibanda yasooka n'abagamba mwepimeemu bwe yali agenda ekabalagala ku poliisi okweripotinga era yali alemezaamu ng'agamba kagende yekka naye nga bamanyi Julio musajja we nnyo n'amugamba tugende Julio mukwate naye ali mu bakwate ku lunaku lwennyini bakwata kibanda ne Julio yasigalayo ekabalagala ye kibanda ne bamuvuga ne bamuleeta wa mu kooti kale era leero Julio ajja mu kooti naye tetumanyi budde butuufu ayinza n'obba yazze dda okay so kaakati atwalibwa nga batunoonyeza ndaba yani gwe babadde bakyazi Kasirye Adam wa Fangoni ngoyagala seka nedda so aseke ennaku gye tulimu yeeyo anti ngamba Kasirye waawa wa ku Fangoni munnamawulire wa ku Fangoni abamu ku bo nekyo kiri kyeggambye sigenda kunenya mwana yina abagaba wrong information okitegeera kuba bavudde nayo ne batandika otugamba ebintu bye twogera tubisengejje ebimu kuba tuyinza obba okitegeera kati kyovula information entuufu totidde kukomera gwe eryaki okujja n'oyogera wano ate batya ati abaana bonna batya kati jukayo bakutwala gwe enviri tosigaza sisigaza bwe kiba Mungu ageze ate olaba bakutte toopu waffe bwe batyo bageze kaakati Jeromo bamutwala mulamu bamutwala mufu yali aziriseemu yadde engulu ng'ali mu ddwaliro ate waliwo Frank yaŋŋambye wano mu kumugjayo bamugjayo n'abuuza amagulu gange kwegali nga bw'onaagamba nti ofunye accident ekyekango okitegeera then no blacking out nodde engulu ng'oli mu ddwaliro ali mu ddwaliro ani amuliko awaawo kuba bangaye mwamusuulayo tebaamusuulayo abaamutwala nzikiriza ne mmenya mannya tomenya abaamutwala batuuka mu ddwaliro okitegeera bamutuusa mu emergency bamuteeka ku katanda kuba bagenda abantu 6 ku 7 bwe baamutuusa
ne bamutandika omukolako nejjukira nsambya enosooka odipositingako ku ssente nga temulina ssente nga weziri ezaali zitandikawo zaaliwo wekitegeera kati waliwo gwe ne bateekawo ezibateekawo ne batandika okukola ki okumukolako bino ebyabo bwe bimanyi otaddeyo ne baleeta kakiiti ne bakateekawo ne bagenda tukitwala nti tebasooka mumufaako wekitegeera kati nga bona agamba nti kiguddewo early in the morning kitegeera kuba kwetegeka kaba kayisinganya omuntu azze ali mu sando ali vesti bwe okitegeera wazuukuse bwazze abamu ne bagamba katudde tukole ki twetegeke tudde ne ssente lumu okitegeera tumaleyo Kibanda aliwo olwo bino bina muddusiza omwana yali beesi yali beesi kati ategedde nti omwana bamutomedde bwe byatabukira lindako tonvuga speed ategedde nti omwana bamutomedde yategeera n'agamba mutwale mu ddwaliro yavaayo n'amulabako batya nti ekintu kigudde mu kikanga bwakigudde ewange buli omu avuddeyo nga abadduukirize bonna abaana ku fangoni bonna ate ng'ago batomedde driver wo avuga abaana n'otavaayo ati kagaba ekintu kimu ebintu byali byakumakya Kibanda asula eri waggulu byali eno maka ga wansi bwe byatuukawo capucapu mangu ebiseera ebisinga Kibanda kasita ategeera nti Julia azuukusa ensonga esinga azimaliriza okisegira kati ate yasooka lowooza tewali akitunyonyo bedda tumanyi mu nnyumba yeemu mumusula mwasula ate ekintu ne kigwawo n'asigala nga yeebase kati ye Kibanda kati kagamba ekintu kimu ebiseera ebisinga ku fangoni awo maneja Musa bw'abeerawo mumanyi maneja Musa bw'abeerawo Kibanda tosobola namulabako ngaliwo ensonga ez'okumaliriza ebiseera ebisinga kyova olaba Juliyo lwaki abantu beebuuza bagamba mbu ye ku fangoni simaa tagambwako simaa biki yalinga akwasa disipulini y'abaana b'oku fangoni era yalinga amanyi etteekeza amateeka agatambula kukitegeera ku fangoni era yatera briefing abaana mukole bwe muti kino ndimukikola okitegeera era Kibanda bamanya nti Julia azuukusa waliwo ekibaddewo teyeetawaanya nnyo ngasooka gamusooke mukimalirize kati mu ddwaliro tebasooka kufa ku Jerome bwe baamutwala kati Juliyo n'abalala bagamba katusooke tugende twetereze tukole ki tudde balina gwe baalekawo okitegeera nga bw'omanyi nze sijja salira muntu musango ffe ebiseera ebisinga tutya nnyo gentle life eyo nze nga bwe baalekawo yeesikamukko neyeepimamu baŋŋambye aba ghetto abaana ba ghetto tebasobola kubeera mu ddwaliro okitegeera kati gwe baalekawo oba yeepimamu ngoba baŋŋambye baba n'ebizibu bye tasobola kubeera awo kati ajja yajja eyasooka okudda ajja yajja omumanyi ajja yajja mu kusooka okudda kuba ne mu kujja nga baleeta Jeromu yaliko okitegeera kati ye embeera gye yasangawo lwakuba saagala mmenya amannya embeera gye yasangawo yamuwaliriza okukuba essimu akubira ani Juliyo okitegeera bwe yamuwaliriza okukuba essimu ng'alaba embeera kyali waffe gye baamuleseemu yamulabako yamulengera okitegeera tosobola kugamba nti miimu ondese kale oba tutandise oba n'okuba nga abanyumyanyumyamu okitegeera ate nodda nga bambisi okitegeera nga n'embeera eraga waliwo omuntu gw'obikka nga ennebako ogiraba kugulu kwezize kuli waggulu bwe kuti okitegeera naye nga yeegolodde ajja yasooka olaba alengiza bw'ati si Juliyo okusooka ne bajja ne bamuwa empapula asayiningi kate ye Juliyo yasooka kuwemulira ku ssimu ng'agamba Jaya ajja tongamba bya kisiru tekisoboka kuba y'omu ku baamuddusa n'embeera ng'alaba omuntu kale ali promising kiringa ekitali kyamaanyi nnyo okitegeera ate kati wayiseewo essaawa emu ate omubikire okitegeera n'agamba oliba biki kati yagira ku pressure oba n'emmotoka yagireka mu geeti wakati oba yagireka mu parking wakati najja nga alimu kiriki takikkiriza kati mu kutuuka bamutuusiza mu mpapula sayininga wano zaaki mpapula zonna ffe tetunazitegeera bulungi oba ze bagambe za gundi postmortem okitegeera ono bamubikidde ayagala sooka laba ki oba bituufu ate mu kutuuka bamutuusiriza mu mpapula bazimuweera wa awo mu emergency wennyini ate waliwo amuggiddeko amugamba gyotereze emmotoka woogirese kati kwegamba ng'omutwe gukwataganye baagala mumusootingisa okitegeera baagala agatte n'asooka naddayo n'atereza emmotoka nadda n'akonfaminga
Ngamafu. Oshitegedde. Nakuba essimu kwa Itawa. Akubira alien. Aitawa chichi. Ku topu. Command. Oshitegera. Simu etuka wabavu wa fangoni. Simu etuka ku kibanda bamubikira. Tijeromu agukoze. Oshitegera. Era nga gundi Julio bwe yali nikibandera ky'osuubira. Olaba nti tuli batano bakibanda. Ne mulimu batano be. Kwaffe jjukira tulwawo genda ku fangoni. Era ebisenge bisinga ogenda ku fangoni either kibanda yakuyisaamu olukomo oba n'agamba kirevu sekimpi. Kubira omuyayi wange Nduddo omulaba kajjambongeko oba n'ayita mu Shavik Sawa alina baayitamu ebisenge bisinga takuba ssimu. Era ffe tuba twagala mukubira WhatsApp kitegeera. Kati nga Julio bwe yali ne bwe kyatuka ku kibanda jjukira otegedde nti omuntu waliwo ekibaddewo ne bamuddusizza ate essaawa yemu ne bakubira bagamba agukoze. Kibanda n'agamba nti ye kale tugenda kugendayo tukole ki tulabe bwe kinaaba. N'atuuka n'abagamba kale basooke bamutulageko amangu gano nga tebannakola ki nga tebannamuyingiza nga tebannamugira okisegiira nga tebannamusala nga kuba bagamba ye ekyamulimu bagamba lwaki omuntu aba yakagukola ne mukola ki ne mwagala omubaaga. Ye ng'agamba soka mutulageko mutulage ne ripooti afudde ki ku byonna bibiri nga tewali kibakkiriza kukola okitegeera. Kati mweyo ensasagge biki babagano yingira bano basikali bagamba be baakuba mweyo embeera asikali baali balwanagana ku gate ne baba ne bamusinza amaanyi nga bona asigira n'okoloboka ku kugulu kuba tosobola kungamba mbu bakubye ne bakuba vivi okitegeera. Kati jjukira babikidde fangoni yonna buli ategeera dduka ku ddwaliro. Nga bona agamba nti omanyi kale ku fangoni watera obbeerayo vibe kiro mwasuse mu vibe tugeze twabadde ewo tugeze yidi bino vibe zaffe zitubeeramu tukuba essala nitukola biki ebinyumya ekiro ne bagamba sana agukoze okitegeera. Kati abana bonna bali ku fangoni bonna bajja essaawa eyo nga kyebakola si bo. Era ze ntundu y'abantu abagamba musimanya abaana ababeeraga simanya abaki era ddala bakubikira ttaano osooka n'owugukamu n'ovaako bwenga omuntu muli osooka n'ovaako ogenda okudda nga waliwo ebibaddewo awo nga naye tomanyi ngeri gye bibaddewo. Era kyova olaba Linsky bwe baamubikira ye yavuga n'ajja ensambya naye ng'ali poole ng'abagamba ekintu kimu batulage ebbode nga tebannagikola ki tebannagibaaga batulage ripooti afudde ki ebintu ebya. Era obutambi bwonna bwali mu ddwaliro munda ali entalina katambi ke yalimu. Tulaba bwa wabweru. Era gwe ky'oba omanya waliwo n'abalala basigala wabweru nga batidde olaba mu mulambo nga fiya y'amaanyi okitegeera. Bwe tutandika okwogera kati omuntu w'ebbali ayinza okubuuza Jeromu yali akoze ki ku fangoni naye abantu abali ku fangoni bamanyi Jeromu yaani ku fangoni. Kyova olaba embeera yonna yaliwo abaana basooka ne basootingamu okitegeera. Jjukira balina kye baali bawuliddeko nti awo kiyaga baleetera omuntu okugukola kasitagira mu mbeera bweti ne bweti. Jjukira n'embeera gye bamuddusizaamu gye bamutwaliramu nga bo balabanga oba ataliiko bantu be. Buli muntu asobola osuubira kyonna asobola olowooza n'ateebereza kyonna ky'asobola okuteebereza ye nga ye okitegeera. Kati bayingira bajja ku desike eyo video esinga trending gye boogerako ebyekisiru nga bagamba sirika toyogera bya kisiru abapengepenge gye boogeramu ebyekisiru mbolaba aliyeni mu nkofiira eya red nga atuuza omusawo abasiru abatayetegeera oyo gayina erinnya nsobola oddibagamba okitegeera. Era bw'owulira mu background muliwo eddoboozi eriri common okitegeera eri omuntu ali common ku fangoni nga ayogera baba balimanyi nga mugamba tuula wansi. Era bonna abaali munda awo akavuyo akaaliwo bano baleeta be bagamba be baakuba baali bweru mu kwesikaasika awo nga bw'omanyi scaffolds bwe zibeerawo. Baali bagamba omusawo tuula awo lwaki anti kigambibwa oyo ye yaliwo nga batuusaani kati ate batuusa ate afuluma kati ate ng'ono ali ku desiki yo kyekati bamusangawo okitegeera. Kati nga bagamba ono amunnyonnyole then banoonye ripooti y'omuki y'omulwadde ng'ate ono yeeraga kyekiri kyeggambye abaana bajja basootinze
nga bagasse ali mu bagasse girako balinga abatafiiriddwa nzirage kyali kintuseeko ensambi era twali awo baliyita Mengo baliyita Mengo taata bwe bali ogamba ati buzabuuza ndiba Mengo olaba wano ku CBS eryo eddwaliro lyalina mirembe Mengo byonna bye bimu Mengo edda tulina waliwo embeera yaliwo kyali wange omu yagwa mu muyaaye naye n'amukuba ki katayimbwa n'amukuba ze buliti ne tumuddusa mu ddwaliro jjukira bagamba ebiseera ebisinga mu mbeera eya sikafo bwetyo tojjangayo bintu bikwogerako nga totegedde olutalo luvuddewa bino bagamba ani amuliko biki ze nawayo bu ID zange bigenda okukola in return okutuuka ku poliisi bizinga bagamba nti twabadde mu lutalo nze nayo okisegedde era muzeeyi nambriefing ekyo ekintu nenkimanya kati bakwata oyo musawo bamugamba tuula onnyonnyola ono atulage report era olaba abaana bonna nga baali balingiza mu kamera muki mu kompyuta balabe fayiro naye nga kigambye wa fayiro teriimu mu kompyuta embeera ebeerawo bazza amawulire eri omukulu ali bweru abagamba ye akale katugende tukomawo bamutuwe nga tebannamukola ki tetumwagalako kisaze kyo nga tebannamusala n'amateeka agamanyi teyagamba nga bamutuwe nga tebamusaze nga tebanna musala tumulabeko wesigiira kuba ogamba otya mbu omuntu yakakukola bwati gwe n'omubaagirawo kyekyasinga okubaluma baba babyagala nga bikyabuguma oyo tayebagalira ddala omukozi ebintu bingi mumanyi neffe ate tumwagala munnaye kikwewunyisa era ne ku kitebe tutera omumwogerako oba iffe tuli bazoganyi kati ffe bwe tuzoganya kiri gy'oli otwala ki mu mutima gwo osegedde ekyo todda mukyogera kibiina nnyo ebigambo nga ebiri mu bantu buli omu ayogera kikye nedda kati okigenda omalawo byonna tujja kufuna footage ku accident y'emmotoka okitegeera kati kankubuzayo ekintu kimu kale twamukubye ne tumumenya amagulu nga bwe bagamba era bennyini emmotoka yamukubye ku kisenge kati kyekiri kye naggambye mukkiriza nti abantu balina obusungu bungi ku Fangoni ne mukama wammwe bo babeere nabo tebalina kye batugamba era nze kagamba ekintu kimu tuli wiringi nnyo okwawukana n'abantu kubeera twayawukana dda nabo okitegeera nze kati kagamba ekintu kimu ebyogerwa kale oba twamusse kale oba twakoze eki temugenda kutujjako kiri nti tujja kwagala aliyeni paka lasiti okitegeera kati kale baba bagamba nti twamusse batwa ku footage nga tumutta embeera ereeta ku Fangoni mwaziise jjo abamu temukyasaziika lumu ati nagambye kwepima kwe mwekuli okwopima mwekuli kati bwokubira essaawa zino Scorpion Shaba bwaba takumanyi ninawo ne munnange era ali mu industry muno yemu bw'omukubira kati nga takumanyi takukwata kati ate kuva kukwata zirimu koodi kati yembeera eriyo kati olunaku lwajjo baleese Julio kuki ewaka nga balina bebali mu kkebe bebalinoonya tetumanyi badde bali awo patron ejja ekitegeera kati okwepima kuyitirivu nnyo kati ate olunaku ekyo ekiro bwe batwala omukulu mugundi kati n'ekisinga tulumya omutwe kiri kimu omukulu kye yali alumirirwa kusooka tuwa ku bode tugirabe bwe yagenda ekabalagala ne bamukaba najja ku kkooti ne bamuvugirawo aba yakatuuka eruzira bw'ati eddwaliro liririzinga bode ddwaliro ki ate tuli ku ddwaliro ki Nsambya teyatuukako mulago ne balirizinga bode osegira era ne basula ennansana mulumbe kati esinga bode waliwo abaagirabyeko ku mmwe waliwo n'ekifaananyi ekyazze mu gurupu za Fangoni ekimu ababaddeyo ennansana mubaage yabadde mu suuti tebabakkiriza namusumulula kyenalabye yabadde mu suuti nze nganze ekifaananyi kyenalabye yabadde mu suuti maama wa Jerome aliwa babadde ennansana bonna naye nga bw'omanyi
muleke abeerewo. Olaba kagamba ekintu kimu producer. Togobanga balabe. Kagamba ekintu kimu mulabewo mufuule gwe munno namba emu. Kubanga omanye mulabe wa Fango. Kuba omanya endowooza ye n'entegeera ye kyazzaako okisegiira. Naye nga gwe ky'oba olina okumanya yadde mulabe waffe niffe tumwagala. Okisegiira. Ffe tukwagala nnyo bannange. Mwagenze okulambula ku above komanda. Bana nkugambye okwepima kungi. Ngo wagenzeyo ddi naawe? Kyana ekyo bannange. Tosobola nagenda ngo yambadde bw'otyo luzira. Kyana ekyo. Omwana oyo biki byali abatumebbi w'abaana baffe. Bingi. Kiri wali mu budde bechikulizaako baana baffe. Ndako tomvuga speed. Tewali wa Fango ni yenna yagenze kulabula ku Manager Musa. Manager Musa Adi kati mwanyina fa akuliriza nnyo mbo tebasobola tukunnyonnyodde ekiriwo. Kati Manager Musa yagenzeeyo bamukomyawo nga mwenda mu kooti. Kigambibwa waliwo agatambula ago mu nkubo either ayinza n'okudda ku Monday. Gundi eyo bagiyita batya? Bintu byabateka sibimanyi. Production warrant. Kigambibwa mbu kiteeberezebwa ayinza okudda ku Monday. Kitegeera. Kuba twali tusuubira leero ne Monday naye kiraka leero kiganye. Kati tulinde Monday. Ne ebibogerwako tubituufu. Ogwo omusango basibidde Kibanda wakumanyako. Bakola biki? Nagumanyako. Yakola ki? Oyo bagamba ya iPhone. Yensubuga. Nganda bakimenke gwe. Yensubuga. Yomwana Yensubuga. Simanyi. Linnya kuliko erya Nsubuga. Agambye wagwe bakubire wa Haruna. Wa Haruna. Bana ebintu ebitusigale tugenda kakasa gundi public. Ewaja Haruna waliwo kamera. Bwe tunayogera mugamba tuwogera awe wantu abaana ba Fango ne basigawe baliira. Olwokuba omwana agenda kujja akola ekintu. Ojukira Alien bwe yali ku gundi ku Vox. Omusango gwali okukuba bouncer. Ne bagutekera ku Alien olwokuba yali mu bbaala. Ngate si yamukuba. Osegera ebintu bingi bigenda okwapeninga olwokuba fere tulina bwe basobola Alien kyamumanyiko omuntu alina empisa. Osegera olwokuba fere balina akatone nnyo bwe nti sigenda gamba nti kubanze ndi muntu ndeyoza eyamulabako nga n'okutinka bwe muti mwena tannatinka nnyo bw'ati. The guy is disciplined. Alien skin ayina empisa. So kakati kizibu ayinamu obuzibu zimuleke ndunaku lwakutaana abantu babatambula balina be banywa. Oba amwegwanyiza. Kyaga yamumma mubeerawo mutya. Nkunyonyola kweyo case. Fangoni. Waliwo n'emmotoka we zijja za Fangoni nga mulimu bajjuliyo mulimu bajja yajja abaana bonna nga mwebali naye ng'omukulu bamuleseewa ku kitebe nga bazze kulya ki mmere. Kisoboka okuba nga waliwo sikafu etagenda bulungi n'oyo omuvubuka ne wabaawo embeera ne balwanagana naye ng'omukulu tali nayo nga taliiwo okisegeera era kyekimu ne sikafu ya gundi yabiswanka wagiwulirako era yali ewa Haruna era abantu ne bavayo ne bagamba Alien yakubyani naye nga Biswanka ye yakola olutalo ku Juliyo kuba Juliyo yali atudde nga bwe yajja n'avuma Juliyo. Jukira Juliyo bamuwa respect kuki be yali nabo ne bali actinga ye Juliyo n'asigala nga atudde era video ye ogiraba bana abana ne baataakingani egatandika okutambula Alien yakubye Biswanka. Waliwo mukakasa nti mu kampu yammwe waliwo abantu abali mu bbalwana okola nti basuula Kimenke. Bibaawo gwe tebakulwanangako. Nze bannwanye bantu betirivu. Ekyotakoze abantu bajja ogenda okulya bakubidde abantu bo be bamanyi nti bakumene bagamba Shamimi yankoze kino. Bwe olaba success manya waliwo abajja okulwana. Nze kati kagamba ekintu kimu. Mu bulamu bw'ensi nina abantu balinga bana. Gwali mu nsobi nakigamba tusooka mmaliriza olwo lutalo ne tudde mmanyi tugamba tubadde tufaaki. Tewabadde nnyo kyamaanyi. Okisegeera tujja lwane kati ne kwali bwe kiri. Oba bamwogeddeko ki oba amaze luzira emyaka 10 oba akoze eki ndi mu Fangoni nja mwagala mu mbeera yonna. Kuba nina ensonga zange lwaki mwagala. Nze by the Alien simwagala kombo oba olw'okuba mbu aliko abantu besinga kye boogera mbu amasannyalaze bw'oba ogende ewe olina ky'ofuna osegira. Nze Alien we nasooka by the way Alien skin eyo mulaba ojjukira yatuwa show nga tusabye adde 10 bulungi nnyo osegira
omulundi gwe nasooka meeting alien skins by the way zomu ku bantu abali batamwagala ku bigambo bye bali bamwogerako mugayi ali arrogant bichi kati olunaku lwe twakimata alabisa olunaku lwe twakimata omudi ku kisaawe lwe yali yakuba mu UAE obujuga ebisere bye yatambula kati mukyala wa Tom Chali wange Agatha nangamba tumwerekereko tukime bbaawe ne tugenda ku kisaawe tukimata Tom bwe twakimata Tom ga program eriwo yakusooka genda wa ku Fangoni nembagamba banna banze mundeke mu makindi Tom nanemera kunanga tugenda tumulabe ebichi ngino tuka ku Fangoni ngaga yali simple vako ekyo yandabirawo naliko kunnyomizani musobya ni musobya omujjukira bwetwazanya kubukedde ejaliko kungamba kale mwe mwali baserebu nga tubegomba tulye tukanika pichi nga mwire bintu bya muzanja tugamba kale mama osegira nengambe kisegeza ono gayi yali ayagala bye tukola netandika okujjawo biri byezenga mpulya ningamba waliwo mkyalo abigambo netandika okugamba sebo nange ninayo omuntu nga wamaanya ate nga yali awagira byenkola osegira netandikira okwagala ali ensikini omukubira essimu nakwata musagaza palaso namukubirako netwogera yenyini nangamba nemukende omuliro gukendera ebisabyo nga nina gayi gwenkola nekacumbali nangamba mukendeza muliro mbaleka bo bagende osegira ne kati omuntu yali ebbali agendera naye ku bigambo nga tafunanga mukisagu meeting gayo oyo ajja sigala agamba mukola ki muwala na osegira so mu byonna nsabira alien skin mukama akusaasire ove mu komera sina muntu gwenjagaliza komera na byonna ebigenda maaso ku Fangoni mukama abibayiseemu bulungi Fangoni bantu bange sibalinaako tabbu era alien skin muntu wange nnyo ddala mu byonna bye musabira kati waliwo gayi gwe neewuunyiza bamuyita musibreka yadde olina embeera ku muntu olaba omukazi omusajja asobola omuzaalamu omwana n'amuyisa mu mbeera yonna eri waasi ne bakwata omusajja ne bamuteeka mu kkomera omukazi nolaba nga akaaba bamute okisegiira nesebo musisi agenda nakukola akabaga kakuba nti alien bamusibye nga naye gagamba bifu yava kumubbira luyimba ki waliwo oluyimba lwagamba lwe bamubbira waliwo oluyimba luddako ennyuma nga bbiri okisegiira oyo bule muyimbi agamba mbu muyimbi akuba ebikonde ate nga muyimbi okisegiira naye nze kyengamba musibuleka aleme kukozesa bwongo buto waliwo embeera omuntu gyatuukamu nga teyeetaaga ssaala mbi yeetaaga ssaala nnungi naye akuba akafaananyi kuba alien skin yeyingini bwegenda ku kitebe kati olaba obulamu bwakyuse okisegiira singa bukya ku makya musibuleka naye ne bamukwata n'aba mu kkomera gy'ali n'awulira nga bagamba alien yategese akabaga baba disiki ekubye ennaku 2 yandiwulidde atya ennaku zino tava kula iva byogera manager mumukubiddeko manager Musa ne mumubuuza nti bannaye mukulu waffe ali atya agenda kubeera ku kitebe sanga 12 awo tugenda beerawo naye byakwepima kyembuuza ababuulidde nti akaviri kakyaliko oba mmye tebannayogera bya kaviiri naye akaviiri tukasuubira tukasuubira kayita noba kagendera mu bbaasi ogenda okutuuka eri nga Saulin Temple nemunaku mubaamu enseko osegiira neffe tetwagala nviri twagala muntu obadde ali atya ebyaddala oba agenda faanana atya banna nze sijja kuseka munaku siseka nga baseke bweyogedde kaviri nenkuba akafaananyi naye kyaŋŋumiza waliwo alien yali talina nviiri by the way yali alina akabodeke ng'enviiri talina kakyogamba tuzzeeyo mu pasiti kyogamba patisipo gye tuli kuba kati ekkooti nze gye ntidde oba bajja balindako ate mu kkomera si gye batakiriza besibo tujja kukola kye twakola ku Mawulaana twasaba nnyo ne tugamba omulamuzi tukwegayiridde ekikofira kiikino naye omulamuzi tomuyimirirako ate mu maaso ng'otaddeko naye wano bwe yali afuluma baatukkiriza naye twakuba abamawulire ebikonde tane ndi wamawulire nga ne tukwata ng'omukwata wano nga tumufulumya omuyingiza twamuwajja mpanga agenda twagiyisa mabega bweti ne tugimuteekako emmotoka yasimbira ddala bwetu ku mulyango
kati waliwo akaana kakwano kange bambi kaleeta kamera omwana yakakuba omugere bali abana bakambwe naffe Kibanda bwe yali bafunaawo ab'eggaali yakakuba omugere kamera nze nagiibaka ne nkagamba munnange embeera yakutaasa mutwe Kibanda yagenze n'ejjampa yagenda n'ejjampa naye tumanyi obaana omanyi bagamba engoye zikyuka gy'osanga z'oyambala ngodda abo abadde bamuteeketeeke sandi agadde bamukuba ebifaananyi ebyo bannange oyogedde kaviri bannange naye njagala okwebaza waliwo abantu betwadde tusasuubira kuba naffe mu mbeera eno omukulu Palaso bambi yavuddeyo n'aclarifyinga eya abantu babadde musuubira okubeera ku sayidi endala yavuddeyo n'ayogera ensonga ze ne tugenda nazo Fiki Gaza nange Fiki Gaza namwewuunyiza nnyo njagala okwebaza Shalom n'entambi tebakyebaka tuli mu campaign nze tuli abantu nga bataano ne Kasiyoyo mwali tukuŋŋaanya bantu just wagala kwesa manyi ga social media tupost buli wobeerawo n'opostinga free alien scheme kati tuyinza ne Saala mpozi kuba kati tumanyi akirimu ye ayagala ki ofudako n'omuntu ng'agamba kati ngenze sana ngenda siba Zubeda olw'okubba ettaka lyange tamuyinayo omusawo muganda tamuyinayo akola ku byabuwangwa mu Fangoni akwatemu ntwagala bibeere ku alaali twagala batusalire ku alaali twagala okwebaza omukulu Bebekulu byonna byakoze ne byali mukola essaawa zino bangambye ne Mike Mukula Eddie Kenzo ne Minister Balamu ne Furufiga balina bye bali mu kukwasaganya tuli mu kusaba bannange tusabe essaawa tuginnyikize jasi ekisingo tuluma ekisingo tuluma kiri kimu Kibanda teyasobodde yiwayo kataka kasembayo ku miyayo nange kyannumye bambi by the mu byonna ekyannumye kye era singa Uganda twalisobola okuba nga abazungu omusibi bamuleeta lwajjango oli ku mpinguzo n'oziikako ne bakuzzaayo naye so kale byebyo Manda Express Cargo bakugamba nti ebintu babitikka okubijja ettaki ne babikuleeta wano ku butaka ewaka beera nga ate bw'okozesa okuva ettaki mpaka wano ate bo aba Atlantis Plasm Designs bakugamba nti bakola buli kyuma kyonna ky'omanyi bakikolamu design okuli gate madirisa nzigi pagolas beera nga ate era nabo bakozesa JJ Sounds yakugamba nti screens empya screens tezivaako bw'aba yali mu kivulu kyo tezikankana sound screen tezivaako ne ziragako omuntu tezireeta lukyere tezireeta bamugjeeyo shuga omulaba nga shuga tebamugamba mbw ate kati ani ali ku stage zaalire kati bakozesa JJ Sounds temulina ebyo bivaako ne bikutuka waliwo balina sound taliimu bikerekere so eddoboozi oliwulya kyekyo tebibuukabukako tubeere nga tetulabagana story ekyagenda mu maaso buli gwe tunaafuna tujja kumubaleekera waliwo abagamba Shamimu munuuna nnyo story ffe tukola kantu katono bwe kati ne kabanyiiza kale tubagala nyo tugenze kusaba tulinayo leero saawa ezigundi overnight muyite Pastor Bujingo bambi baba lwaki at least tugenda ku worship house Pastor Bujingo ye yasabira Ankukato Pastor Bujingo kyemumanyiiko talina ludda era alinganga bugende yasabirani ya Pastor yasabira Pastor Ankukato n'asabira omukulu Tamale kubona ani mulamu nga bafu kale tunaddamu Executive Media. Focus, innovate, succeed.